Nkubidde Namuganga abantu abo buli omu yasayininga ssente ze era buli omu yazesayinga nnyini mu mukono gwe ezo ssente we nazijjaayo owulira ssente we nazijjaayo waliwo gwe bayita fakopasoni wa covid mama wamu ne musawo Suubi bali kwesinga ssente zo mu fisi yange ne bazigabira ddi ndiye mama nkuwulira n'ekirala kye mbadde njagala ontangaazeemu abantu bano bagamba nti bwabajjako n'emitwalo 5 nti bagitwalye DHO ku ssente zaabwe anti alina abakumpi namuggyako ssente ezo tatuukiri ng'alina obukakafu alina evidence ng'era weyaga nti nasanyinga namuggyako emitwalo 5 n'engitwalira DHO ekizibu ekiriwo nti Namuganga wabaddeyo embeera wabaddeyo embeera era abantu abo waliwo omuntu abasesiga bakumamu omuliro naye munange nga gwe gwansalira amagezi sirina kyakugamba mbadde nsaba onsongere ka nyumba oŋŋambe nti eno ye toilet yaffe naye ngenda kubaako ebirala bye nkubuuza by'ogenda okumbuulira kale nze mbeerawo wano mpozi nga bagiyingiramu kiro oba nga waliwo abafumba awo omwenge ne bakakozesa iba wange agirina naye sinkole nze vice chairman w'ekyalo kino Kabumba. Neetoolodde ekyalo kyange ku bantu 10 mu butuufu abalina ttooyi zennyini eziri ku mulembe balinga 2 ku bantu 10 naye abasinga si ttooyi zisinga kuno bazimba bidaala nkoma ne bateekako emiti ne bayataayiza essanja abalala bazimba za ttaka naye nga nnamba esinga bazimba za ttaka n'enkoma ne zikoma awo naye nga twabalaga ffe ng'ekyokukola ffe ng'abakulembeze baabwe nti omuntu yandigwanidde azimba ettooyi ng'eriko n'ekinaabiro okiwulira effumbiro nga liriko n'akatandaalo kali n'ekinnya ekisulwamu ebisaaniiko sigamba kino kigudde bigwi naye nga ssebo mulimu gwaffe gwo twagukola ffe ng'abakulembeze b'ekyalo
bana zangambe sane kabuto ne mubazi zabadde za kati mubazi yaguze akabadde kadde oba yabadde nga naye nga ffe naddala nze ng'omusawo asookerwa ku kitundu nkola omulimu gwange ogunneetaagisa okugenda nga mbagamba bazimbe ettooyi naye nga bw'omanyi nti abantu tebawulira ne bakama bange ab'eggombolola bannyambako ne batuukawo n'okusituka ne bajja ku kyalo tusitukiramu nga LC bannange ne bonna bakiyamaani ne tukola omulimu ogwetaagisa naye era ekintu kigaanyi kati simanyi minisitule egenda tuyambirawa ku bantu abasinga obungi kubanga kyo n'abaana abange mu kitundu ekyo balwala nnyo ekiddukano olw'embeera ya ttooyi obukyafu bungi tebalina we banaabira ngalo tebalina we bakyamira n'ebirala tebalina mafumbiro ennyumba nga 20 osangako ennyumba 3 ezirina latulini ennungirungiko kati ku nnungirungiko ezo n'ojjako ttooyi emu ttooyi eba erina kuzimbwa etya ttooyi eba erina okuba nga nzigale oluggi ttooyi ng'erina akabikkibwako then nga bw'ova mu ttooyi ofuna w'onaabira engalo eyo ettooyi ekakatibwako kuba nti yettooyi ennungi takyatufiirako ddala luli tubali tukola nga tulina amaanyi nga akasente tukafuna bulungi era buli kye babatuma mukiteekayo bulungi ripooti na biki naye okusinziira kati embeera weetuuse ne bannaffe okugaana obbakubiriza wansi eno okuzimba Kabuyonjo tetukyafuna nsako yaffe nga jjajja mwami bwagituwa bwagigamba nti bavye ekiti mujja kufuna omutemwa gwammwe gwe guno tetukyakafunirako ddala ate bwe tuba tukafunye ate ako ne bakakecurako ne bakagamba nti nti akatundu kano tulina okukazaayo ba 5% DHO yakantumye kakaddeyo mu ofiisi era bwe twebuuliza nga ffe abasawo abatandikirwako DHO sente zaffe zimukwatako wa ng'ate ye afuna omusaala gwe ne basawo bannaffe ne bagamba naffe katusoke tusse tuluzi wansi bwe tuli babanga omusaala gwaffe naffe guzze tulikole ekigenda mu maaso naye tukooye embeera embi ng'abasawo bannamuganga ekyo nkiddamu tufuna akasente kakoma waggulu ate bwe katuuka ne bakalebula ayandibadde afuna emitwalo 10 n'ofuna emitwalo 5 n'ofuna emitwalo 4 eyo embeera gye tuyitamu so namugayi Kristine yakecula sente zaffe nazuza era zaatuluma koffe naffe nedda katusoke tuteeka ebikola wansi tetujja kusobola kuddamu kukola okuleka nga batuwadde sente zaffe okuva mu mwezi gw'omusanvu omwaka oguwedde up to this time tetuddangamu kufuna wadde 10 juzi basindika aba State House ne bajja ennamuganga olw'embeera y'aba VHT n'ebyobulamu namugayi Kristine yakwata obukadde 5 n'abubawa aba State tebazaayo nsonga yonna eri eyabatuma na guno guli bakyabanoonya ate n'amaane yeewaana nti nze nabawadde obukadde 5 nze ne bandeka tebansibye kirimu amayumba 12 mu ennyumba 3 naye nga byekiti omwo yasalibwako mu ngeri nze gye ssaamanya bwenkola bw'omu naye bwe kutuuka ssente ezo ngaye baazireeta zeezo nga munnange bw'ayogedde ezaddako zaali za COVID twasoma omusomo ogwo nga ba Red Cross be bagutaddemu ssente era ne batusuubiza nti oluvannyuma mujja kufuna kino na kiri kaakati n'omusaala gwaffe nga tumaze okutambula okugema abaana nga tugema poliyo ffe nga tulina okufuna emitwalo 4 nze okwemulugunya kwange ku ssente ezo bwe zituuka nga batuyise bankwasa emitwalo 4 naye oluvannyuma ine kyaji yazinzijako mbu ssente tezimala abasooka okugenda bo baazifuna naye ffe abaasembayo baazitujjako mu ngalo nze kaŋŋe nti baazinzijako neŋŋenda n'emitwalo gyange 2 okusinziira ku mulimu omulimu gwenkola ku kyalo kyange
ekyalo kinene okujjako ssente ze nnafuna zez'okugema tibbi. Eriwo y'abantu baffe okubeera nga tebalina bukyamirwamu. Nze nneeyongera kukubiriza omusawo w'ebyobulamu ow'eggombolola yaffe Yeseeta Namuganga si yekka wamu n'amagombolola gonna akwatagane ne byava ekitibuto abayite bakole puroguramu ennuŋŋamu badde wansi ku gurawundi bakubiriza abantu baffe abantu bategeere ekyokukola ate tebagendayo lumu gye bagenze omwezi guno ate omwezi guli baddeyo balabe oba abantu batadde mu nkola ekyo kye bakola kye baabayigiriza. Era nkubiriza ne bayinikyagi b'amalwaliro nti nabo bakwatagane ne bano abasawo b'ebyobulamu ab'amagombolola babeere nga bakolera wamu emirimu kubanga inikyagi y'abaakulira omusawo w'ebyobulamu bafeeyo okulaba nga abasawo b'ebyobulamu bakola emirimu gyabwe ku gulawundi so si kujja buzzi n'asayininga ku ddwaliro n'alaga nti waali azze naye nga wansi ku gulawundi tagenzeeyo okuyamba bantu. Kitegeeza oyo atulyazaamaanyizza omusaala gwaffe alya gwa bwereere.